Ololo, ololo. Ololo, ololo. Ololo, ololo. Funda n'omubinga azaala ng'alima nga yaniriza n'abagenyi naye bano abalina enjala eziringa ezamwabutwa. Maama wo n'ayingirawo n'ambuuza WhatsApp mami. Mami ng'ogwo WhatsAppingisa. Okiwulidde. So weebale kutukula, weebale enjala, weebale byonna naye enjogera. Abamu relationship zammwe zibreakinga buli lunaku naye nga buli akulaba bakuyiwako amata ne baganywa naye nga oyogera bubi. Olina omugamba nsabayo okusendeza envi nagamba nja zikuwa olw'eggulu naga zirekere ddala. Simanyi oba otegere kye ŋŋamba. Enjogera. Abantu basobola okubuuza naye kiki ekyajja omuvubuka kiki ekyamulekesa omwana oyo nze sisobola muleka muyingire. Muyingire onootunyumiza. Wangi? Oyo gw'olowooza nti osobola kuleka bwe wabaawo amulesse topapa sooka obuuze. Waliyo abantu nga tebakuba na miggo nga bakubisa bigambo nga balina akamwa. Nga balina ki? Actually bekafuukira ddala akabi baliyita bbwa nga balina ebbwa lyakamwa. Otegedde. One of the keys that we need in our lives is our word, our mouth, our tongue, our language. Kyewunyisa Mukama okugamba nti obulwadde tibutta wabula okufa kuli mu buyinza bwa lulimi lwo. Kasita obulwadde bukwata n'oga nti mpedde bampitira abaana bange mbayite gundi mulamire bw'amala okujja ng'omugamba kati koze ne bwenfa toyinza okuweza ddakiika 3 mu maaso. Obulwadde si bwe bukugyewo akamwa ko ke kaba kakusse. Engero 18 olunyi lwa 21. Okufa n'obulamu biba mu buyinza bw'olulimi. Oba otegere kye ŋŋamba. That is why olulimi lunyweza employment. Olulimi lunyweza marriage. Olulimi lunyweza relationships. It is with your language, it's by your language, your tongue, your word that you make friends. Connections zetwetaaga tibanoonya figayo. Banoonya kigambo kyo. Kiwandiike. Connections zetwetaaga twaliyagala figayo. Tuwali ayagala bulungi bwo obw'amaaso. Abantu baagala kigambo kyo kiki ekikuvaamu. Olw'ekyo ekikuvaamu osobola okuŋŋanya nnamboola ennamba ku mbagayo. Olw'ekyo ekikuvaamu abantu basobola okwekubiriza bokka ne bakuwa contributions nga tozisabye. Oli ng'agamba sajja ayogera ebigambo ebirungi, omukazi ayogera ebigambo ebirungi, omuwala bambi mukwano gwange oyo mukwano gwange nadduka n'amekinga sure nti ayimirira naawe. Abantu okuyimirira naawe kabaka mwako. Nsaba olwaleero ekyo okitegeere. Kubanga bangi abagenda okunoonyeza ku mirimu, bangi abagenda okunoonya we bakuteeka ng'ekibanoonyesa si lwakuba nti wasoma nnyo, lwakuba oli muntu mulungi. Omuntu omulungi tetumulabira ku bizigo, tumulabira ku bigambo bye n'ebikolwa. Wangi weekubemu tookyo omanyi osaba Mukama ekintu nga ekikuwadda nga kyetaaga kikubako nfuufu. Tusaba Mukama tungamba Mukama tuwe ebisumuluzo ng'ebisumuluzo birina. Si buli alina ebisumuluzo nti aggulawo.
wangi si buli alina ebisumuluzo nti aggulawo, wabula amanyi ekiggulawo. Kiwandiike, si buli alina ebisumuluzo nti aggulawo, wabula amanyi ekisumuluzo ekiggulawo. Ewange eyo eriyo ebisumuluzo bingiko, naye ndowooza manyi kugula kisenge kiyingira wange kyokka. Ne bwe mba nkedde ennyo nga nvaayo, nyina okuyita Susan, ebisumuluzo nze bwe mbikwata byonna mbiteekamu ne maliza nga sigguddeewo. Kaakati Susan bw'akwata ebisumuluzo akwata ekisumuluzo eki naggulawo. Ate bifaanagana, ebisumuluzo by'ennaku zino mubimanyi, biba bifaanagana. Ekufulu baazikola ebisumuluzo bifaanagana naye nga si buli kimu ndikiggula buli wantu. Kati ye bw'abikwata neebuuza engeri gye yamaakingamu nti kino kyenkutte, era takwata kyakubiri. Aggulawo omulundi ogwo. Kati mbuli ngeri yonna sina bwe nfuluma waka nga tategedde, kubanga ebisumuluzo ebiggulawo yabimanyi. Wadde mbimanyi ekivangata kyabyo nkimanyi, naye exactly ekisumuluzo kyenziguzaawo mala bimalayo. Kati ate nange obwo obudde sibulina. Amanyi ekisumuluzo ekiggulawo yaggulawo. So osobola okuba nabyo naye nga tomanyi. Kati ekisumuluzo kino ekyekigambo kyakamwako oludde nakyo nange ndudde nakyo, naye enkozesa yaakyo engeri gye tukikozesa okuggulawo. Osobola okubulwa bakasitoma bonna nga wayogedde n'omu, n'abaako ogwasanga namuga nti omukazi waawali totawaana. Akugambye pangula ennyaanya zino n'ozipangula, nezo zipangule n'ozipangula, n'omubuuza nti otwala ziriwa? Oba olaba ogenda ku mulengo gwa kusatu, n'agamba nezo zimpangule, otwala ziriwa? Naye olinga nteganya obuteganya, zireke gwe obadde ozimalawo, zireke. N'akutunuulira nga ddala oliko emizimu gy'obwavu bw'abeewammwe. N'avaawo n'agenda wali n'apanguluza emirengo gye gimu n'okusingawo, nga gyonna yabadde ayagala gitwala. Kati n'agenda ayogera n'omulala nti bw'obanga ogenze mu katale, oyo owookuna tomugulaako, ayogera bubi. Wangi ekimuganya omugulako si lwa kubanga ennyaanya tazirina, naye akola ki? Ayogera bubi. Genda ogule ku nnamba 9, bassebo ne bannyabo bw'omanya bw'okozesa olulimi lwo, wadde ku mudaala si gwasooka, olulimi lwo wonna wooli lufuulawo main. Ngambye eki? Kiŋŋambira akuliraanye. Yanguya. Oyinza okuba nga si gwasoosa ofumbirwa mu kika, naye nga nenyazaalawo ne sezaalawo bakulonda okukulira abakaabaana bonna, naye nga gwe wakafumbirwa. Nga kiki ekikulondesa? Olulimi lwo. Kwegamba finally baafunayo mukaamwana ayogera obulungi. Babadde balinayo abo bwe batyo abakuumiira obukuumizi. Ekigambo kimujja mu lutalo. So olulimi lwo lukutuusa n'ekuddaala okuba nti waliwo omukolo ne muyimirira mwenna abafamire bwe banneneko abantu 6, buli gwe bakwasa akazindalo ng'akoolekeza wuwo, ne bakukwasa akazindalo yogerere famire nga tibakulondangako, naye bamanyi gw'ogenda okwogera ekika kireme kuswala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Toli mwavu naye olulimi lwo mweba gw'obigula, bulijjo gw'obimalawo, oba togula lekayo, bulijjo ndya kuzizo, omala manda, semanda, namanda, mumpeyo ebirala bye babayita musawo. Oyo musawo oyo akebera bukebezi, lulimi lwo lwe luli mu kukolera ebizibu. Kakati tomanya nga bw'omuyisa omusawo era asobola okuba nga musawo. Laba bw'akwetegereza
abaali Kirudungo leese emisujja bira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Ngambye eki wamuyita musawo ng'era ddala musawo abaali awo ngoze olubuto olukoma eri oyagala kuzaala ate yaliwo. Ate munnange waffe Masaka bagamba nti kyerabirwa mugambi naye gwe bakigamba takyerabira.